Okay. Chairman tukwaniriza. Tuli kucho lwaleero basically. Olunaku lwali tubadde mu budget conference ya Bunaman division nga tulaga abatuuze baffe biki ebikolebwa kuva emyaka ebiri gye tubaddemu wamu n'okugabira abantu baffe naddala bamaama emifaliso ne blanketi bimu ku bintu ebyasinga okukeera ku makyokundiita mu byobufuzi okuba nti okusobola okukozesa erinnya lyange okusakira abo abatalina buyambi n'okuyamba abo abatalina ssuubi. Okay. Olwaleero osobodde okugabira abantu emifaliso ne blankets. Kino okikoze nga ggwe okikoze nga kanso? Nkikoze nganze because nganze omuntu kinuma nnyo okulaba nti nno muwala nga yeebaka bulungi ng'omwana w'omulala tayeebaka bulungi. Nganze omuntu kinuma nnyo okulaba nga bamama ba Uganda babuli mu kubonaabona. Mu kisanja kyange kino eky'emyaka 5 nyambye abakazi okusingira ddala because abakazi basinga okuntuukira okusinga abavubuka oba okusinga abaami ate ndi mulwanyi wa nwanira abakyala. So emifaliso entandikwa gyetugabidde abakyala wamu n'ebijja mu maaso ebyo bigera kuba nga biyamba abakazi kubanga abakazi bw'otereza obwongo bw'omukazi nsuubira nti azaala omwana omulungi ate n'amaka gaba geeyagaza. Wooma omukazi obuyambi kiba kitegeeza n'amaka gajja kubeera bubi because entandika y'ensi erimu omukazi. Okay. Oli musajja wa byabufuzi ng'ate oli musajja wa ndongo. Tugendeko ku paati y'endongo. Lwaki ensangi zino bapromota ategeka omuyimbi leero ate n'omulala naye n'amutegekako ekyokulabirako Museveni abadde ku Freedom City nga ne David Lutalo ali ku Papaasi nga message amutegese. Nafunako okwogereza omu ku bantu abataagala kintu weekino naye nafunako okwogera ne Papa message ne mubuuza oyinza otokeera ku makya okutegeka ekivvulu ku Chris Evans ng'omanyi nti olunaku lwa Chris Evans lweru. Papa message n'angamba Jacob tiyali nteekateeka yange. Enteekateeka yange okuva David Lutalo yalangirira nali namugula omwaka guli emyaka 2 emabega COVID byajjira ne bampa date eno. Tekyali kigendererwa kyange saaki planninga bakyajjirawo ekyo naye nga mu bufunze byonna nze kinuma nnyo okulaba nti tutijisiza nnyo Abanigeria okusinga okutijisa Bannayuganda. Ekinuma ekirala nti Bannayuganda abayimbi badda mu kamera ne balimba ensinga we baagala nnyo industry yaffe ninga mu butuufu industry yaffe bagyagala. Walaba omwami Chris Evans ng'akaaba omuyimbi wa Uganda omuganda nti mpostingira ku show yange alaba nga amuvumye. Omuyimbi wa Uganda okuwashingira birthday muyimbi munne alaba ng'ekintu ekinene nnyo. Omuyimbi wa Uganda okukola akalango ka show promota gyamuyiseeko kizibu nnyo. Omuyimbi wa Uganda okumuyita ku TV interview ba radio alaba nga akuyamba obuyambi okitegeera. So abayimbi bano balaga public nga media wetubakuba balaga public nga media wetutabafaako but naye ng'emitima gyabwe nga byo emitima gyabwe mibi nnyo naye nebaza abantu abawagidde Chris Evans pick up n'ensomero kubanga temwatuswazizza. Ekimu n'ekyokulabirako nti no bazonto bategese ate baleseeko mu Nigeria nga tero nakuyanayika Binman ne Kenzo gyali tekigenda kukosa show ya Kenzo n'eyaba bizonto. Omanyi omuntu yategese kivulu kya Binman yayina enteekateeka y'okuleeta tekino. Mumumanyi promoter abadde mu bbanga ddene nenze kyemanyi nti ino mu music business mulimu ekintu ekitibwa beef. Oli bwe bayanyima concert yo gimulangira nina omukiika show tekiri mu bayimbi bokka ne babategesi b'ebivulu balina beef. Twabalaba wano mu ssente za gavumenti fe abategeka ebivulu eby'amazima bajja mu fayiro zaffe ne bateeka mu fayiro z'abakazi baabwe. Abo bennyinnyini bapromota bakulu abamaze mu industry ebbanga eddene abamanyi obuzito bwa promota omuto bw'ayitamu ng'ategeka ekivulu ne bajja mu fayiro zaffe. Abamu ne bagula amayumba abamu ne bateekamu bakazi baabwe abaana baabwe. Naye kisinga n'okunnewuunyisa salimu zali n'akitegeera omu ku basajja abajjayo essente mu gavumenti n'azibawa n'akitegeera nti baazibba essente talina kye yabakolako okitegeera. So obuzibu bwa promoters obuzibu bwa gavumenti eno nti gavumenti ssente z'omumusolo teziwa respect nti omuntu netugamba gundi yabba ssente n'ateeka mukazi wa gundi n'ateeka mu mwana we n'ateeka mu gundi guno oyimirira n'ogamba nze sikola loosi nja bongera endala. Fe abategeka ebivulu eby'amazima ne tulekebwa ebbali bane bateekamu ebivulu byabwe nga tebalina na bivulu abasinga obungi bakaba bali ku bukiiko. Naye nga wonkugambye nti mu beef mu industry yaffe kyekigireeta okuba nti eri vibrant. Industry yaffe
yetaaga obuyambi bw'amaanyi nnyo sekita zonna zonna nfu okuva ku bategesi b'ebivvulu bayina empalana, abategesi b'ebivvulu bambwa, abategesi b'ebivvulu balogo, abategesi b'ebivvulu balina emize egitategerekeka nga bo. Wetuveeyo tudda mu bayimbi bafu bazibu, beeroga, beekola biti, kwegamba buli kimu kiri. Tekigenda kukendeeza ku performance ya Eddie Kenzo abantu be yandifunye. Good enough abantu be Eddie Kenzo, abawagira Eddie Kenzo nga ye. Eno show ebadde mu matu g'abantu okumala emyaka giri 3 nga omanyi nti Eddie Kenzo yakola festival yasooka kubeera yamukulu luba ne bafuna obutakkaanya nga bba abantu esaawa Eddie Kenzo n'agyetegekera big talent management netegeka show ya Kenzo. Nze ku lwange nsuubira nti omuntu ayagala black yellow red n'ekinyonyi ky'eŋŋaali ky'emirembe ajja kusalawo awagire ekyo ekimukatakatako okuwagira. Omuntu ayagala ebyaba Nigeria ba Jamaica ajja genda ba Jamaica naye nze nsaba buli kisi ngomaniro oli ku TV kuno genda wagire Eddie Kenzo because Eddie Kenzo akoze mu mulaba. Eddie Kenzo kyakulabirako kyansi gye bayita Uganda. Eddie Kenzo y'omu ku basajja bemmanyi abayamba abantu ng'afunye ssente era ssente zonna zigenda okuva mu sheri zigenda kuba nga ziyabirira abaana abasangibwa mu big talent n'abaana bannayuganda. Binman bajjamuwa ssente ze agende Jamaica oba mu America gy'abeera ali obulamu bwe n'Abanigeria abalala. Fone siraba nga Uganda ava wano agende Nigeria okubayo show okuleka bebe kulu gwe baatuwala company yamutwala company ku company neteriyo mu Uganda gwe bali balanzeeko nti bamulanga Nigeria mu stadium agenda kubayo show because baba Nigeria bakiga ekintu kimu kyokka tokkiriza mugwira kujja kukola show munsi yo, tokkiriza music wo mugwira kujja kukola kukubibwa ku TV oba ku radio zaffe. Naffe kitwandibadde twagala government erite etteeka erigamba media houses zonna ziri mu Uganda zikube 80% ng'ekiri Nigeria. Otwagala kutereeza nsi yaffe Uganda mu music because music business lwakuba bano abantu ababirimu obitereza bamukulu sali busale n'abantu ababatuukirira balina ebigendererwa birala nnyo naye nga music industry omuyimbi omu alisa abantu abasukka mu 100 oba mu 200 ekivulu kimu eky'omuyimbi ekibeerayo kiweese abantu emirimu abasukka mu 100 olunaku olumu we luti. So nsaba government ya Uganda naddala mukulu sali musale byogamba nti oyagala kutereeza industry so kwegulako bakajjajjata banoonya miliyoni 10 miliyoni 20 okubezawo obulamu bwabwe otunuulye ebisale bya music industry gye bijja mu maaso. Kinkwasa nnyo ennaku okusanga omukulu Sebatta ng'ali wasale musala asaba buyambi, ayagala bamutaase ku mabanja agamuliko, ayagala kutunda music we gwe yayimba edda amuguze sali musale amufunemu. Siwe ekitwe kyandibadde era no kuyambira naddala bamisa kisemakula abakulukulu mu music industry mwe muli azamanyiza industry yaffe singa mwagitegekera tetwandibadde mu bino ebintu ebyo ebyokusika omuguwa obuzibu bwabwe. Okay, nga tumaliriza. Yes, sebo. Oyogedde ku nsonga y'okuwasa. Tukulabyeko ng'ozoyagala abakyala ab'enjawulo mu music industry mono. Ogenda twanjulira ani? Nagala okupostinga omukazi gwenjagala because nze omuntu gwe bakyasinza okuvuma ku social media ate nze omuntu gwe batasinga okutaagala ku social media. Omukazi olaba avuma mwana wange olate omukazi ayinza okuba nga mulungi gyendi ng'ate omulabi ali ku social media oba ku TV tajja musanyusa agenda avumira omukazi mukyawe ne mwesigaliza mu mutima gwange ne famire yange nti omukazi oyo gyali era anytime nja mwanjula Ali Masaka yonna gy'anaabeera nja mwanjula mujje mubalage. Oli musajja muzadde era olina omwana. Ekikolwa Alimpa kye yakoze ekyokuvuma maama we kyalinga eggunju eriri enkoko ekyogerako. Alimpa omanyi Bayibuli egamba owanga kitawonenyoko ekitibwa enakuzo z'okunsi zibeerenga nyinji. Muganda wange Alimpa I think ngaffe bannamawulire ffe tumuleetera okubeera n'obuzibu bwe butyo nti state gyali mutategeera bulungi. According to me nganze teri muntu agwa ku accident nasigala mu normal sense ze. Kyannaku nnyo Alimpa asobola okuvaayo n'ayogera ebigambo bati ku maama we kubanga maama Katonda yamutonda ng'alina amaanyi mangi nnyo okusinga ku taata. Nti maama ekigambo kijja ku nnabaana eyakulera. Maama ekigambo kiwaaba kijja ku mabeere agaakuyonsa. Kati Alimpa yena gy'oli nkusaba ofuna akadde weetondere maama wo kubanga maama n'owoliba ofunye sente zitya yakubeerera mu ensi yonna tenaakutegeera, yakulera ng'abakazi bonna bakuwaga tebanaakutegeera, yakwata awo taata wawe tasobola kukeera makyakukwata
so mukulu Alimpa erinnya essente tebikulimba nti oli w'amaanyi okusinga maama wo agamba sita erinnya essente tebikulimba nti oli w'amaanyi okusinga maama wo maama era maama toli mufuna tali replaceable n'onoofuna omukazi ng'alina akabina kenkama maama bamaama ki ekyandikoleddwa Alimpa kyeyandibadde akola ekikulu ekituufu kiri kimu kyokka kwe kuwa maama we ekitiibwa kyekisookera ddala mu bulamu bw'ensi nga tolina kuwa mukazi mulala ku nsi kitiibwa olina kusooka kuwa maama wo kitiibwa olina kusooka kuwa taata wo kitiibwa bw'oba tosobola kuwa maama wo kitiibwa kiba kitegeeza n'omukazi gw'onooteeka mu maka tojja muwa kitiibwa nze kikola Alimpa kyeyakoze n'oyo omukazi amuliko mmanya gye bujja maaso ajja muvuma ajja muyisa nga maama we bwe yamuyisiza because ekifaananyi ky'omukazi gw'ayina mu bufumbo oba mu relationship ye kyekifaananyi kyekimu maama we kyayina bw'aba nga tasobola kuwa kitiibwa maama we kiba kitegeeza n'omukazi w'omaka talimuwa kitiibwa so Alimpa muganda wange oli musajja weddeko erinnya teririmba n'essente bw'oyina tebikulimba nti osinga maama wo.